olwaleero tukeeredde mu mbeera olw'omusajja omu bamuyita Moses Kalangwa tappinga video bamuyita Moses Kalangwa abadde yeetuuma n'erinnya lya Kaliisa bamuyita Moses Kalangwa yeetuuma n'erinnya lya Kaliisa. Kalangwa ono amanyikiddwa nnyo chairman wa NRM mu bitundu eby'e Kayunga. Naye okumanyikibwa kwe mujjukira bulungi waliwo kansooke na bino bye ngenda okwogera Kalangwa. Kiteeberezebwa enfa ya Ffeffe Kasserubogo eyali chairman w'e Kayunga muna NUP yali yakamala okulayira. Omusajja oyo yali mulema ng'akwata omuggo Ffeffe Kasserubogo mu bitundu eby'e Kayunga eyo muna NUP. Waayitawo Kalangwa oyo yali amutuukirira buli budde ng'amugamba twagala bibira bino, twagala na kino ekibira na bino twagala obisayininge mu district ey'e Kayunga. Kati Kalangwa nga ayagala Ffeffe kasayininge, Ffeffe Kasserubogo n'agaana. Kati Kalangwa ono afudde ye mwennyini n'ateekawo embeera. Waayitawo ebbanga ttono Ffeffe Kasserubogo bamusanga mu muti nga weewuwe nga bamusibye omuguwa ne bagamba yeetuze nattibwa. Kalangwa afudde accident obudde nga bukya olunaku olwaleero. Abadde aveeyo era mu nsonga z'ettaka simaggaliraayo eyo abamanyi mu Kayunga. Kakati Kalangwa y'omu era abadde balemesa nnakwedde. Ennaku ezo namusanga mu kakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission ng'ali atambula mu ofiisi z'abo abakulu b'akakiiko k'ebyokulonda ng'ayagala kulaba muwala we bamuyita birungi Nakwedde gwe yawangula ng'anoonya kuba mubbi wa kalulu abadde mubbi wa ttaka nga Kalangwa muntu muzibu nnyo. Era enfa ya Ffeffe Kasserubogo Kalangwa talina bwakola ki bwagiwona. Ekyo weekiri. Era Kalangwa ono abadde chairman w'NRM eyo ng'akola buli kivuyo game mubbi wa ttaka bino kalulu kuwamba abantu ba NUP buli kimu nga Kalangwa yakikola. Naye kati oyo Kalangwa naye essaawa zino wetwogerera kapuuti. Ngenze ensonga ya Anita Amongi. By the way nga sinagenda ku nsonga ya Anita Amongi. Ffe ng'Abakatuliki Yoweri Museveni yayise Bishop Joseph Anthony's wakuli Episcopal Conference naita ne bannaddiini n'abagamba ye alaba Ebola mbusimaalu abantu abava mu bitundu by'e Congo balina Ebola ayinza okujja mu ggwanga. Era n'agamba nti kaakati Namugongo amusazizzaamu. Omusajja ali mu kutya mbu Namugongo amusazizza atya ewali abantu abasobola okuŋŋaana abangi. Kati ng'ayagala atandikire kweyembeera atandike okunyigiriza mbusimanyi Namugongo amusazizzaamu mbusima Ebola ab'e Congo bajja mmuleeta. Lwaki yabulokinze ba Congo? Abantu badde batandika dde okutambula bali mu ngendo bali mu kusaba. Yabagambe badde waka bafune transport badde waka. Mulaba wetutuuse. Kyokka ng'abantu ali batandika Namugongo ono olw'okuba agamba alina amaanyi, ono olw'okuba agamba alina obuyinza, olw'okuba wa kitalo yasazizzaamu Namugongo. Era bannaddiini yayise ba Bishop Ziwa n'abakakasa n'abagamba Ebola agenda kutta bannayuganda. Waliwo abantu abali e Congo n'amusazaamu. N'asazaamu Namugongo. Yoweri Museveni ne tumubuuza abantu ab'e Congo lwaki tewababulokinzeeko? Kiki ky'otya Namugongo? Lwaki otya kati abantu okuŋŋaana? Lwaki otya abantu okuŋŋaana? Kigulaga kigwe munnayuganda nti bebo abantu baffe kakati essaawa zino ali mu kutya okutagambika. Yoyo Yoweri Museveni ali mu kutya okutagambika. Ngenze ku nsonga ey'okubiri eya Anita Amongi. Ebintu byatabuse. Anita Amongi baali bamanyi ng'ense batya. Nakusembiyo okubagamba olunaku lw'eggulo wano ku nsonga zaali nnyo waggulu wenjogerera.
akakiiko ka CID ekibuli kaayisa ababaka ba parliament nga kuliko n'omubaka wa National Unity Platform. I repeat, twabalabula President Kyagulanyi n'akola video n'ayogera buli wamu ng'abalabula ku Anita Anet Amongi. Essaawa zino akakiiko ka CID ekibuli mu kunoonyereza kwako kaayisa ababaka bano wammanga. Kaayise ababaka bano wammanga. Kaayise ababaka bano wammanga. Tambuza video Maria Mary na Mugongo bamusazizaamu. Kaayise Honorable Mathias Mpuuga abadde commissioner mu parliament. Ne kayita Honorable Asumani Basalirwa. Akakiiko ka CID ku nsonga bya Amongi waliwo information gye basanze. Ne kayita waliwo omubaka omu wano mu Kampala wa National Unity Platform naye yayitiddwa. Ne kayita abakozi ku parliament. Ne kayita ba commissioners bonna nga kabayise ekibuli. Anita Amongi olunaku lw'eggulo ebintu byazudde ebyazuuliddwa bizibu. Nkugambye ono omukyala abadde yabba ssente z'omuwi w'omusolo. Era n'ababbi abalala abali mu munoonyerezaako kubanga nabo babbi. Okimanyi nti bazudde ayina kati mu Kampala wano ayina mansions 3. Ng'oggyeko amakaage agali e Kololo. Amakaage agali e Kololo basanzeeyo nga yazimba ziseefu ezibeeramu ssente, endala ssente ezo seefu 24 zabadde Kololo. Ezo basanze ekitono nnyo zabadde mu billions nga 8 ebyo babisanze Kololo. Ne batakoma okwo ne bagenda mu makaaga ag'ekigo Mutungo Kigo. Amaka gano obugazi bwago gali ku kitono nnyo acres 4 acres ziri awo Kigo Mutungo. Era gate esooka kuliko gate esooka ey'okubiri n'ey'okusatu. Bwe batuuse wano ngugambye nga eringa State House ayinamu security, ayinamu buli kimu. Era wenjogerera amakaga Anita Amongi gano gasaliddwako abasirikale ba SFC be bali mu gakuuma. Baleese ekimotoka ky'abasirikale ba SFC ne bayingira munda. Anita Amongi yajiddwa mu maka ag'Ekololo n'aleetebwa e Mutungo. Bwe bamuleese Mutungo mukwano gwange ne bayingira munda. Mumanyi zino ze bayita containers zino zijjiramu emmaali. Containers nga ziringa 8 zonna zijjudde boxi za ssente. Containers nga zijjudde boxi za ssente ziringa 8 ne bagula container po container nga Anita Amongi wali awo. Anita Amongi eri ennyumba gy'ayina e Mutungo eyina floors 5 floors naye buli kimu buli fulo eriko buli bisenge eriko bino smart dining eriko bawugirawa sima bino bi swimming pool sima biki byonna biri awo. Wagazi wazibu mulimu nti singa abagenyi bange bazze bangalwe erimwe basula. Bagenzo gikeberanga nayo eyina zi set wardrop namwo nga mulimu ebiteteeyi ebyebbeeyi, mulimu engoye ezebbeeyi. Mwabadde amakaaga ag'emutungo. Anita Amongi amakaaga ag'emutungo bagenzo gakebera nga munda eyo cash money negwe nkubuulira cash money nga bw'otunula ezo container bw'ozibalirira ziyinza okubeera nga billions nga 2 billions na 2 ntono. Ne bamuleeta n'abisayiningako amagye ne gasiwamba. Kati babadde tebannamaliriza ebyo byonna.
omu kabwejungira najja emutunga awo ng'Anita Among tebannamugjawo. Convoy yamuleese munda ne bamugamba okyagaanye okuva mu leesi y'obwa sipiika. Among ng'ali awo ekizigo abadde takyesiiga ennaku zino ng'afaananira ddala bubi. Among n'atunula ati, Among ne yeebuzaabuza ne bamugamba onaava mu leesi y'obwa sipiika nti nedda ng'akyakalumbidde. Ne bamugamba essimu eno ogimanyi nti yaani nti yange. Sifa abagiina nti ffe mu abagiina. Kaakati kyetuwandiikako kyonna kyetunawandiikako kyonna tugenda kukifulumya. Kyetunawandiikako kyonna kwene essimu tugenda kukifuluma. Ne bagamba bagenda kuwandiika ku ssimu eyo ebigambo bye baagala. Ng'Anita Among ali awo atunula. Ne bakwata essimu ne bawandiikako nti bannange nze nvudde mu leesi y'obwa sipiika. Ne bawandiikako nti nze nvudde mu leesi y'obwa sipiika. Bwe bamaze obbiwandiikako nti nze nvudde mu leesi y'obwa sipiika, n'alaga nti ye Mwami Museveni kyasazeewo kyagenda ng'atunudde ati essimu abasajja be bagiina. Ne bamugamba information byonna babadde okominika kubanga bano bonna be baayise ku CID nga kuliko n'omubaka omu wa National Unity Platform. Nga kuliko n'omubaka wa National Unity Platform. Kale geego agafaayo sayidi eyo si birungi n'akatono, era tusobola okugamba nti ennyumba ya Sitaani yo yakutte dda omuliro. Ennyumba ya Sitaani ebengeya. Essaawa zino Kalangwa Moses takyali mu nsi muno, takyassa, takyasobola kulya, naye jjukira nti omwami ono abadde w'amaanyi nga mu NRM bw'ayogera teri amuddamu. Kalangwa ono mu mivuyo gy'okubba akalulu teri abadde amusinga, era NRM ebadde emwesiga nga mmundu mmenyo. Mu by-elections ezibadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga beezira kumanya nti NUP esimbye waani, nga bagamba omugezi waffe ye Kalangwa tumulina. Kalangwa nga yeenyiga mu nsonga zino, ng'alumba ebitundu ebyo ebiba biteereddwamu omubaka wa National Unity Platform, anoonya enkambi bwe baagikubye ey'aba NUP mu kunoonya akalulu kaabwe, ng'asooka akola effujjo ku bannayuganda. Era buli muntu bulijjo yeebuuza nti Kalangwa y'ani? Kalangwa alifa alaba kaki? Lwaki buli muvuyo ogulimu okutta, lwaki ffiga ye erabikirawo? Naye munnange Mukama Katonda talya mandaazi. Bwakedde ng'olunaku olulala, era abadde ava mu nsonga za ttaka lyazzenga abba ku